Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God. Amachama rungi aboluganda mu Kristo Yesu omunazalisi omwana Katonda omulamu balamusizaako. This is morning breakfast. Wulira ekyawandiikibwa bwe kigamba. But the prince of the kingdom of Persia withheld me 21 days. And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Naye owulira, naye omulangira ow'obwakabaka bw'Obuperusi yanziza ennaku 21. Naye laba Mikayiri omu ku balangira abakulu najja okunyamba. Haleluya. Owulira, najja okuyamba malayika eyali yazizibwa, eyali yawambibwa. Amina. Katusabe. This is morning breakfast. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. Breathe upon your word for your understanding and power and knowledge upon our lives. In Jesus' name we have prayed and believed. Amen. Wulira ekyawandiikibwa. Tutandikidde wakati mu mboozi. Amina. Tuli mu Danieri 10:13. On the morning breakfast. Danieri 10:13. Bayibuli egamba nti naye omulangira w'obwakabaka bw'Obuperusi yanziza. Yazizaani malayika wa Danieri. Bw'osoma essula eno ey'ekumi, Bayibuli egamba nti Danieri yateekateeka omutima gwe. Danieri n'ayawula ennaku 21. Nga naffe we tuteekateeka emitima gyaffe ne twawula ennaku ez'okusiiba n'okusaba ne tugwa mu maaso ga Mukama. Danieri bw'atyo bwe yakola, naffe bwe tukola. Abooluganda, Bayibuli egamba nti malayika wa Danieri. Kati wulira, ampuliriza morning breakfast eno, naawe olina malayika wo. Buli w'osaba nga Mukama asindika malayika wo nti oyo Jackie asabye muwe kino, Esther asabye muwe kino, omusumba gundi asabye muwe kino, sister gundi, brother gundi asabye muwe kino. Naye ono malayika wa Danieri yeeyanjulira Danieri ng'amugamba nti laba Danieri, olunaku lwe wateekateeka okusaba, eyo emboozi ogenda gifuna mu Danieri 10. Soma nti olunaku lwe wateekateekera omutima gwo n'oyawula ennaku 21 okusaba, Katonda yawulira okusabako. Naye emboozi etandikiddeawo, naye omulangira w'obwakabaka bw'Obuperusi. Kati Danieri yali mu bwakabaka bwaki? Bw'Abaperusi. Amiina. Kati naawe olina ekika ky'ozaalibwamu, ekika kya maamawo, ekika kya kitaawo. Amiina. Awantu w'obeera waliwo bakabaka abafugirawo. Kati we tuteekateeka emitima gyaffe ne tuyingira mu kusaba n'okusiiba, bannaye Katonda aba yazzeemu dda. Katonda aba yazzeemu dda esaala. Naye tuyina abalangira be tuyina okumeggana nabo. Kyova olaba Katonda atuwa amaanyi n'obuyinza. This is morning breakfast. Katonda agamba mbawadde amaanyi n'obuyinza. Amiina. N'agamba nti for us tetumeggana na mubiri na musaayi, naye ebyamasaza, emyoyo emikyamu egifugira mu bbanga, egifugira mu buwengula. Kati guno omwoyo oba onoomulangira w'obwakabaka bw'Obuperusi yali afugira mu buwengula, yali afugira mu bbanga nga takwata malayika wa Danieri, nga tamuzingako nnaku 21, n'amutwala eyo mu bwakabaka bw'Obuperusi, n'atuula eyo ne bakabaka ab'Obuperusi. Amiina. Nga malayika tavaayo, naye Mikayiri omukulu
mukulwana yeyakka n'amuyamba yeyajja n'amuyamba gundi ekyamagero kyo kyasumululwa dda gundi embaga yo gy'osabira yasumululwa dda obufumbo bwe weetaaga mukama yabukuwa dda abaana boonoonya mukama yabakuwa dda emirimu gy'oyagala mukama yagikuwa dda esente z'osabira abazimba okuzimba ag'amafuta mukama yagakuwa dda ebikozesebwa ku building oba ku construction site mukama yabisumulula dda naye waliwo emyoyo gy'ewammwe egibituddeko kubanga gyo gigamba wano basula mu biyumba bya bitakataka ate yaja atya mbayagala kuzimba y'amatafaali yaja atya mbayagala kuteekawo ennyumba wano basula mu kazigo kamu ate nga kasubi ate nga kataka yatandika atya mu main house emyoyo gy'ewammwe gyegitudde ku bintu byo oli awo otambuza kagere emyoyo gy'ewammwe gyegyevugira mu motoka zo oli awo obonaabona esente ofuna zifuluma bufulumi zigenda bugenzi wankafuna akasaala nti omwana alwadde gundi weereza sente wankafuna omusaala nti maama wo naavugudde ku kizibu weereza sente nti brother wo baamusibye nti kitaawo baamusibye nti ate kojjaawo baamukoze kino emyoyo gy'ewammwe gyawamba obugaga bwo gyawamba sente zo tegyagala okulaakulane tegyagala obeeko kyokola wulira malayika agamba naye omulangira w'obwakabaka bw'obuperusi nanzingako nansalako enjogera y'ennaku zino ennaku 21 naye omukulu obalaba malayika Mikayiri najja n'anyamba nga ndekeddweyo zekka nga bakabaka b'obuperusi banzinzeeko nga ndyeyo zekka n'ebikabaka kati muganda wange olina kuyimirira otandika okulwanagana n'ebyo ebikwata omukisa gwo gundi katonda awulira okusaba ayogera n'agamba nze yatonda okutu siwulire bayibuli etugamba nti katonda yatonda okutu awulira okusaba osabye osiibye naye tolaba kweyongerayo n'otandika okwenenya n'ogamba mukama saasira nsonyiwa noweeraba nga gwe asinga okola obubi nedda wulira nkugamba olunaku olwaleero biikula amaaso zuukuka mu nsi ey'omwoyo oli kitonde kijja katonda byonna yakuwa amiina naye waliwo emyoyo kati ono Danyeri yalwanagana na mwoyo gw'obwakabaka gw'obuperusi kati nze simanyi kika kyewammwe mwova simanyi ekyaki mubimanyi oba tobimanyi kwata essimu kati ku makya gano morning breakfast eno okubire maama wo ne taata wo nga gye bali balamu obabuuzi oba omuntu yenna bajjajja baani obabuuze nti poza ekika kyewaffe kyekiriwa wagamba nti ekika kyewammwe gye Kampala mpadde example ng'ogamba emyoyo gifugira ku Kampala mu kika gy'e Kampala ekitayagala nzimbe ekitayagala nkulakulane ekitayagala nfumbirwe ekitayagala waliwo omwoyo nno ogwagolokokera mu bakyala era abakazi gwakuzaala wano nawali egy'emyoyo gundi tuteekeddwa kuyingira mu bufumbo mu nnyumba emu ku musajja omu amiina naye guzuuza n'ogenda wano n'ovaawo n'ogenda wano n'ovaawo n'oza ate nga buli wogenda ozaalawo morning breakfast twajingidde mu ddagolola ayimusa emikono gyo mu bbanga gamba katonda omulamu katonda omwesigwa nkwebaza olwa morning breakfast eno kabaka w'abakabaka laba oyogedde nange okuyita mu kigambo kino katonda omulamu katonda omwesigwa oli katonda eyaddamu essaala yange naye wabaddewo emyoyo emibi egikwata essaala yange egikwata ekyamagero kyange egikwata ebyange mukama egyo emyoyo emibi nyambala amaanyi n'obuyinza nga nenyika mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu nga mukama mbisazaamu n'omusaayi gw'omwana gw'endiga kubanga bayibuli egamba nti twabiwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga mpangula nga nsumulula ekyamagero kyange nga nsumulula amaka gange nsumulula embaga yange nsumulula ebyange mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi nga nkoowoola omulwani asinga abalwani kabaka w'abakabaka anwanira nsumulula malayika Mikayiri ajja anwanira
anwanire na buli ekikutte ekyange kitte mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. Wulira omukyalo oyo gwe nsaba naye, wulira omwami oyo gwe nsaba naye mu morning breakfast eno. Mukama abadde asabye asiibye naye nga talaba. Mukama Taata, ekintu ekirungi nga waliwo omwoyo omubi ogutudde ku bibye, oguwambye malayika we aleeta amawulire amalungi. Ke kaseera otulwanirire Mukama, kubanga oli Katonda atulwanirira mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana Katonda omulamu. Muganda wange weeyongera okusaba this is morning breakfast, sisuuka wano gwayagala okulokoka. Teeka emikono mu bbanga, gamba Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, nkwebaza olw'ekigambo kino amakya gano. Mukama kizze era nzikiriza nti kikoze omulimu gwakyo munda mu nze. Kyova mpaayo omutima gwange nga teri akase okuweewa obutuukirivu, era nga nkusaba Yesu Kristo Omunazaalesi ogye amannya gange mu kitabo eky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu, era nga njatula nti ndokose, nze yatula amannya go gaddemu nate omulundi ogwokusatu. Mukama gawandiike mu kitabo eky'abalamu. Nzikiriza Yesu Kristo nti mwana wa Katonda eyafa n'azuukira era mulamu emirembe n'emirembe. Amiina era amiina. Mukama abanjagalire. This is morning breakfast. Sikana olunaku olw'enkya mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana wa Katonda omulamu, etusabidde. Amen and amen. Shalom, shalom.